Mugandawabwe. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Amawulire agakantuuka ku wano ku SMX Media amawulire ganna ku nnyonnyine ddala naddala okuvira ddala mu famire y'abamayanja amuli omukulu Joseph Mayanja abangi gwe mmanyi nga Dr. Chameleon Pius Mayanja abangi gwe mmanyi nga Pallaso Douglas Mayanja abangi gwe mmanyi nga Weasel manizo waliwo n'omugenzi yali amanyikiddwa nga AK47 balina Mugandawabwe amanyikiddwa nga Amfre Mayanja nera ng'ono ye mukulu waabwe. Mawulire agali mu kubeera nga gattuuka ku wano ku SMX Media mawulire gannaku nnyo nnyini ddala oluvannyuma lw'ono okukeberwa n'asangibwa ng'alina stage 4 eya kansa w'omu lubuto. Alina stage 4 eya kansa y'omu lubuto. Ono azenga emirundi mingi atwalibwa mu ddwaliro okubeera ng'akeberebwa nera nga weebwa eddagala ng'alongoosebwa akeberwa kino kwegamba olubuto luzenga lumutawaanya not until officially bavudde ne bacommunicating nti ono bamusanze ng'alina kansa ng'ali ku stage ya 4 eya kansa w'omu lubuto. Yanga agamawulire gannaku nnyo nnyini ddala naye ekirungi ekiriwo ye ng'omuntu alaga akyali mugumu yana agezaako n'okugumya abantu bonna abamwetoolodde kyokka ate nga ne Dr. Chameleon naye atawaanyizibwa ensonga eyinza okufaanaganako ng'eyoono. Sigambye mbu naye alina naye Chameleon naye bambi mirundi mingi tumulabye nga bamuddusa mu ddwaliro olw'ensonga abangi bagamba okusinza kuba muli okumpi ensonga yalusa mu lubuto kwegamba naye kale atawaanyizibwa olubuto ne batuuka okubeera nga bamutwala ne ku kitanda lwa nsonga ya lubuto okubeera nga lumutawaana. However kujja abamu bagamba mbu alusa ze zitera okubeera nga zimutawaanya ne zimuyisa obubi Dr. Chameleon naye nga amawulire gannaku nnyo nnyini ddala katubasabire basobole okubeera nga embeera eyo bagivuunuka mu bulungi. Esti nkujjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 14 February tugenda beera ku Kingdom Kampala mu Love Legend concert eya mwana mulenzi amanyikiddwa nga Victor Rose kyokka ate nga first match tugenda beera mu concert ya mwana muwala amanyikiddwa nga Lydia Jasmine gye batuumye first born nanti concert ye esookedde ddala tubeereyo sobole okubeera nga tuba supportinga abantu banene. MSMX I sign out.